Bano Uganda bakimanyi omanya nti buli kinatulumanga tetugenda avaayo nga tugambe nti abana Kyagulanyi aliwo asirise bannange simanyi besijja asirise Ssemujjunganda nga asirise Eriyasukwago nga takola ki nga tanyiga kwa government ebifuna nga byekwaso ng'ovuddeko ne wano ne ku international level wetuuka okweyogerako ekugaba baneno baagala tabangula ggwanga naye kinajja mu sini nga tolina wolabira munnabyabufuzi yenna kirimu kati gwe okwate bannayuganda bw'oba onnyonnyolerako atalina yabasindise nga tolina likodi yonna gy'olaga nti waliyo eyaba endosinze okugenda okukola ki okwekalakasa. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa Julayi lwe lwabadde olunaku mulindwa eri abavubuka bonna abagenda maaso n'okuba nti no beekunga mu ngeri ez'enjawulo mu kintu ekyali kitumiddwa nga March to Parliament era nga kino kyagenze maaso n'okuba nga kiba. Nga bw'omanyi ebya Uganda buli we wabaawo okwekalakasa n'abasirikale wamu n'abakuumaddembe mu buufu obwo batera okubaawo. Bangi abagenze maaso n'okuba nti no bakwatibwa sofa wano wendi n'akafuna list y'abantu 65 abali confirmed nti bakwatiddwa kozi waliwo poto eyabadde capturing numbers ezo okubanga bakozesa omutimbagano. Ngenda kukozesa eddakiika 2 nsome amannya ga buli muntu eyafuniddwako nti yakwatiddwa mu bikwekweto bino ebyokuba nti bakwata abantu abadde bagenda maaso n'okuba nga bamachinga to Parliament. Abamanyiddwako oba abamanya kwaddeko mwana mulenzi Kasozi Rain owa Maulana and Rain ono bamukimye mu maka ge wennyini abasajja ababadde abamu nga bambadde abalanga bali muleya wabula nga bayina emmundu nga bagamba nti yagenda maaso n'okuba nga akunga bannayuganda bagende maaso okuba nga bamachinga to Parliament. Mulimu mwana mwala amanyiddwa nga Faiza ono akola ku KFM bagenze maaso n'okuba nga bamugombamu obwala. Then abasigadde ngenda kuba nga mbayitamu kapalo waliwo Kanzira Thomas, Baron Edgar, Ewalu Bernard, Namtyaba Silvia, Buwembo Habib, Seru Nkuma John Bosco, Wafula Ivan, Namkwaya Helen, Katende Hassan Muchunguzi Abel, Were Papa Salim, Grace Gift Anita, Dumba Ashton, Speria Molly, Sempija Ivan, Musiri David, Matovu Trevor, King Melvin, Kamoga Bruno, Makana Kenneth, Praise Aloikin, Mukwaya Innocent, Otieno George, Chiria, Kiriza Nova Gideon, Tayebwa Jonathan, Karunji Hamza, Byakutanga Ezra, Nipse EJ, Akiso Benjamin, MC Black, Nuwenewu Jeremiah, Nuwagaba Stephen, Kato Jeremiah, Kauma Marvin, Yiga Dennis, Wambi Peter, Wamara Keron Mark, Shablis, Melanin Kiza, Atenyi Peter, Kagoda Peter Robert, Kule Mbinga Ronald, Angumya Arthur, Alan Shaka Orlando, Chivumbi, Lutaya Jacob, Sami Okanya oyoguye wa Sami the Mighty Family, mwana mlenzi oyo naye agenze maaso okuba nga akwatibwa. Onyango David, Sagala Abdu, Ntume Dennis, Cobb Singe Nora, Muchibi Isaac, Mwesigwa Aran, Nyirambabazi Jolly, Uncle Dre, Latigo, Nuwamanya Arnold, Sese Nkob, Kakama Keith, Sekubunga Haruna ne mwana mlenzi amanyiddwa nga Nabimanya Clinton. Abo bantu 65 abakamanyibwako nti bagenze maaso n'okuba nga bakwatibwa. Abamu basimbiddwa maaso g'abalamuzi mu buufu obwo era ne basindikibwa kwa limanda paka ennaku z'omwezi ndowooza 3. Emisango egibavunaanibwa kwe kuli n'ogwa kireereese oba okweyisa mu ngeri yeetagasa. Abasiimye omusunsuzi ly'erinnya Agaliwo omukutu kwe tuli nine Xegawa Junior mu buufu obwo ensonga agenda kuba nga azigamba kababuuzeeko. Amanya Xegawa Junior nga bulijjo wiki bwetyo bweri tesanyusa esanyusa bwetyo bweri ebintu bikamba abaana abakwatiddwa bazira nga muline eggwanga nga tukimanyi nti omuntu ogenda ku luguudo kati kuliko abafudde kuliko abakwatibwa n'abatwalibwa mu makomera nga ne mu makomera empisa gye babayisaamu tebanyangu tina chances z'okuteba olumu ebiseera ebisinga ziba ntono so nosavingayo emyaka 3 nga tebana bakusalira wetoola bwetoolozi mulamuzi we bakuzaayo bojja obozaayo n'otoola naye abaana okuba nti baavuddeyo
ne bagamba affe tugenda ku newankubadde What okukwatibwa kwekuli okutisatisa batuwoninga president yavayo n'atuwoninga bla bla byonna bo ne basawo ne bakola ki ne bagenda tuli mu ggwanga nga almost buli Uganda yasalawo yeyise nga munnamawulire Uganda balinga bonna abaafuka bannamawulire exactly bwe bawulira ndi waliyo okwekalakasa bakeera mu kibuga naye nga tebazze kwekalakasa wabula nga oli azze na ssimu ye ne badda ku bizimbe waggulu ne batandika okulikodinga I am recording that's why I am recording ogenda okwekanga lives nyingi n'okusinga abali mu kwekalakasa buli omu akulaga updates kyekitambula nti bo bali eri buli omu asubira okuva abagenda okujja eno bo babalwanire yoli adde eri n'essimu akoleki alikodi kati mu bufunze bangi bannamawulire kati bano abatono abasobola ovayo ne bagamba ffe tetugenda kutuula tetugenda kukwata amasimu gaffe kulikodinga tetugenda kudda kuwuliza ki ekiri mu tawuni kubanga bamba badde bize nga amaduuka gawe magule gakola abalaba oli omu ali ku bibye naye bo ne bagamba ffe tugenda vaayo tugenda ku parliament tugenda laga obutabi mativu awo bazira tutegeera kyensolo boogera kale thank you so much wetuwanga tutandikira ddala ku nsonga ngenda kufunako ensonga zabadde 8 ezatutte abaana bano ku parliament omulabi wabanga tamanyi anja kuyitaayitamuko lukwakwayo oluvannyuma kye baafulumiza ekyabadde ng'ekiwandiiko number 1 kye baagala resignation ya speaker Anita Among number 2 resignation of the 4 backbench commissioners okuli Mwami Mpuuga n'abalala enama basatu be baga nti batwala kawumbi kamu mu obukadde 7 ekyokusatu reducing the number of members of parliament bagala enamba y'aba parliamentarians ekendeere ba MP bamwe babasaleko the members of parliament involved in any corruption scandal should resign as investigations go on tisinga owa parliament yenna bamusanganga ayali akunguzi ayino designingira ne batandika omunoonyezaako ng'ali bbali auditing the lifestyles of all members of parliament and publicizing it nti buli member of parliament balina okuba nti obulamu bwe buli mu lujjudde na buli kintu kyonna kyafunye kiragibwe abantu ekyomukaaga baagala emisaala gy'aba members of parliament give ku bukadde 3 n'omusobyo gidde ku bukadde 3 bwokka ekyomusanvu allowing Ugandans to continuously exercise their democratic rights peacefully assemble without blockage then number 8 release all arrested people unconditionally so ezo zezimu ku nsonga ezatutte abaana bano ku parliament osobola okutandikira awo atulaba yenna alina okukkiriza oba gaana ezo ensonga ezatuta abaana aba ku parliament oba demands zebateekawo buli Munnayuganda azaagala zikole ki zitekebwe mu nkola era zimuluma newankubadde oba wagira gavumenti oba tagiwagira kino ekintu tukijje ku level ya mpagira kino mpagira era nze mpulira nnyo ennaku ku mukozeze ezimu bwe zityo ng'osanga omuntu ng'ali against yo nga abaali osi ne babakwata abaali osi ne babasiba abaali osi tegera bla bla tegera waliwo koze ezimu nti gwe oba mutiitizi nga tosobola gigendamu gwe gireke bali abagenze balumbe bo bakole ki lwa nsonga tulina okukkiriza nti palamenti yaffe ekituufu erimu ebitateredde bingi ba MPs bangi sente ze bafuna nnyingi Speaker wa Parliament enkwata gyakwata mu Parliament si yekola nti enjawulo wagirabye nga Speaker ntayebwa Deputy Speaker nga bwali nga yakutemuuko nga enjawulo weeri awo ababaka ne ba expressing ensonga zaabwe kyegera nga tabavuddeyo ku arrogant kuba interrupting kyegera arrogant okuba interrupting n'abalemesa okugusa ki ensonga nti ebitateredde biki naye omuntu obanga abaana bavuddeyo ne bagamba ffe tugenda laga obutali bumativu bwe todde ate kugamba nti babakuba babatte kitegeera nti naawe oli Munnayuganda tolowooza nti gwe ogenda kulinda kintu kimala kukwatirako ddala kyoke kikutuukeko olyoka otegeere nti bino ekituufu bikola ki bituluma tuleme kwemulugunya ku bintu gambe nti ssente egudde naye ng'ate ebimu ku bisudde ssente zaffe tetwagala bikola ki ssente zaffe okubanga ennyingi zonna ziggwera mu ba civil servants abakozi ba gavumenti abali awo ate abatono kubanga sijja gamba nti abasomesa nabo bali nti bafuna nnyingi tekitegeera naye nga tukkirize nti newankubadde okwekalakasa tekwabaddemu oba abaana batono abaavuddeyo laga naye tekwavuddemu ebyamakulu ebirabikako ekiraga nti buli akaseera Bannayuganda banaagezaako kulaga eddoboozi lyabwe n'obutali bumativu wajja bbaawo nti bulijjo ensonga y'obuli bw'enguzi tugiraba nga weeri naye nga ababaka ba Parliament beebuzaabuza
Kitegeera speaker tayagala gikola ki ne abaka parliament batuse ne bagamba owaaye abantu bagambye banza n'otulumba ewaffe tugaana gikola ki oli n'agamba we mugaana tugiteeseko naffe tugenda kwegatta ku bannayuganda ekikulaga nti kina impact gye kyakoze nga bagamba nedda kubanga mulimu ba MPs sibona nti bali enguzi mulimu abatali enguzi naye oli yagambye ne kati fefe no okugamba nti parliament eri enguzi nga nze musajja wattu akasente ke bampa kenkola ki naye abeewange bajja labange gyenkikira nti mwe muli eyo mu parliament mukukusa omusimbe mukukusa Xegawa naye nga mulimu amannya aga mentioningibwa aga nti baneeno sente ze front nti nini speaker Anita Amongo twawulira sente zagula generator ewuwo deputy speaker tayebwa twawulira nti naye wana sente akakusa akakola ki ba commissioners naye ensonga temugikola ki temujogerawo mwe mwagala kitwalibwe parliament yonna kyovalaba nti parliament balwana buli bagamba nti tuteeke ekiteeso kino kwoda paper tukiteeseeko temukikola ki temukireeta lwaki temukireeta fe tuleme tutegeere ano yali enguzi ono tagirya parliament yalimu obuli bw'enguzi oba sente zifulimwa mu mateeka Kitegeera muleme gamba ba commissioners bewozaako kaali kasiimo bwewanga ba commissioners bewozaawo naye nga bo bannayuganda bagamba eyo yali nguzi mukiteeke oda paper ba commissioners balaga obukakafu nti kaali kasiimo enaffe tugambe nti yali nguzi era obukakafu bukola ki bubuno Kitegeera kati nti ebyabaddemu ebyavuddemu byalabise nti bikola ki weebiri Kitegeera nti tuyinza ogitone gamba ate banakye bakozeewo teyabadde n'amakulu bla bla bannayuganda baaganye naye abafuddeyo ne bateekawo ne bagamba ffe tujja genda amakulu gakoze eki abatwalabyeko ku babaka parliament nga bali siriyasi nga bakambwe Kitegeera nga bakambwe ng'oli agamba owaaye kuyinza okudda ewanga abantu singa banasonye bagamba tugenda kukulumba sijja bana security mumuyinza okuba mulina security parliament ejjudde security naye we banalemerwa otuukano bajja kujja bo bakapale bakimanyi nti babeera mu bantu gye babeera eyo Kitegeera tiyo parliament yesimye yeetolodde wali magye meerere naye katwewozeeko ffe abaka ba parliament bannange Kitegeera kyatuyambyeko bulijjo beebuzaabuza basirise Kitegeera naye kati n'abannayuganda beetaga balaba nti eddoboozi lyabwe liwulikirwa then nze njagala bakisusseeko naawe batuke bagambe nti nedda sina parliament yokka yewali enguzi naye waliwo n'okunyigirizibwa okuli awalala tugambe nti nedda ba service providers baffe ate abo muganda sajja bina monopole wano abaana bakere bagende tugenda kukola match tugenda ku kampuni emu ey'amasimu etubuulire data waffe strategy tinyende bamutemera ddala ku level ki Kitegeera ate nga bonna abaana abamakinzaawo bakozesa amasimu mutimbagano gwe gubanga buli munnayuganda ekyo akimuluma Kitegeera naye nti ebituluma tutujja Kitegeera nti newankubadde poliisi enaabawo negamba ate tugenda bakkiza tuka ku kampuni bweti kampuni eyo jakitegeera nti abannayuganda banyiivu gye tuli osanga enaakyusaamu ki mu nkola yayo n'ogamba bannange okugula data ow'ennaku 3 mu lunaku olumu n'akola ki olunaku lumu luwera nga tewali na strategy kwe bamutemedde olumu oba wakabikulawo tunabyoka have used 90% ng'okoze eki nti kati kirina tulaga nti amaloboozi gaffe newankubadde nga ganaabanga gagala galinnyibweko galeme kuwulirirwa security egavumba gategakola ki egaleme soyitawo gajjawulirwa ngaabo bekikwatako ombaka newankubadde abapoliisi n'amagye bagambye bannayuganda tugenda bakkiriza kwekalakasa munekalakasa tetugenda bawa chance eyo babaka parliament kijja kuba kimulaze nti nedda eno poliisi egezako tudefendinga tubikkirira naye waliwo ekiri munda ekijja okwabika kyekikola eki kyekyatulaze nti minisita Tayebwa deputy speaker bamubuuza Tayebwa nti lwaki abajja ku lwa Ssekikubo mwabakkiriza ne bayingira not once ne bajja leero nenkera ne mubakkiriza lwaki ffe baneeno temubakola ki agamba tetwafuna kiwandiiko simanyi balina osobola okukolagana ne security neofuna ekiwandiiko then ne poliisi nekola ki nagamba nze mwagala ngende nga nnoonya zipetition naye nga naye yennyini akimanyi bulungi tonayo gyogenda kujja kiwandiike baluwa ku poliisi ekukkiriza kukola ki kwekalakasa kubanga basukane nawulira president nga gamba nti mwabagamba okwekalakasa
waliwo abatembeeyi abateeka ebintu byabwe ku makubo awo mukola ki mujja linnyirira ebintu byabwe mujja kwonoona ebintu byabwe kati waliwo Okwekalakasa eyasoose yabadde successful n'atuuka ku parliament yatambudde bulungi ng'ali yekka nga talina gganga nga takubye muntu nga tayonoonye kintu kyonna kya muntu waba ng'akutte ekipande kye n'agenda mu maaso ga bannamawulire naye te polisi era yamukutte nga mubbi wa bolo nti bw'obuuza ensonga nti kale mutubuulire kiki kye bayita peaceful demonstration ekisingako awo kozi yaze talina kyakutte takunze bantu nti ababadde bangi nga bayinza okukola ki yazze nabwomu n'alaga nti wekibanga ensonga yagenda ku parliament kakiteeke mu nsawo wentuuka ku parliament nkibalage nga sikoze wadde kavuyo konna ate obwedda poliisi ekipapula kyesooka oyina obwedda buli alina ekipapula nga tennakukwata obwedda kyesooka kyokka emukwata what are your demands temukkiriza kukola ki kumayo demands naye emubuuza what your demands bwe mukasukayo ekiraga nti peaceful demonstration tezisoboka newe waba peaceful otya kubanga teri peaceful demonstration yesinga awo nga tolina wadde gurupu gye wakuŋŋaanyiza bwogu tolina musirikale gw'osoomoeza tolina gw'olwanyi naye tolina byambalo byeyambadde bitiisatiisa n'ogamba nedda kino kituluma kyokka ŋŋende nkyogera eri bannamawulire ku palamenti ne bakola ki ne bakulya kitegera ekiraga nti ekyo kye bagamba nti genda ofune ekipapula tebasobola kikola ki kikkiriza nti peaceful demonstration tezikola ki tezikkirizibwa right honorable vice speaker oba deputy speaker kyogamba ndi adde ayogera ebitasoboka kuba akimanyi naye tebikola ki naye kati babaka ba palamenti ekituufu oba kyene nti ebyogera tebigenda tuyamba mubyogedde ebbanga bugenda ofune petition genda okole ki bulijjo abajja ne basuula obubizi ku palamenti nga babagamba funa petition tojja kumala era nga babagamba tofuuka public news gwe musango bakola ki ofuuse ekitagasa bwe bazisuulira ejjoero ssennyonyi nga tetwalabye abakwata kyotegeera era n'embizi tetwalabyeko kunaazigoba tetwalabyeko abakola ki nti muline eggwanga mulimu double standards kitegeera ezikola ki ezirabika ntu zebeefula nti bazibikkabikka naye kati kuno Okwekalakasa abaka ba palamenti bo bakitera gamba owaaye kuno okuli kuffe kino kikwata kuffe kubanga abapalamenti erimu ababaka bangi naye ate batono nnyo abalina ezo security ezibagadinga ennyo waliwo abeera mu bifo ebiri hostile ebizibu ennyo kitegeera ng'omuntu MP abeereyo mu mbaale amaka ge gyegali ayinza okuba tasula naye abana bantu be asobola osula ekampani naye famire ye gyeri eyo waliwo alina famire mu Arua waliwo alina ekitegeera mu bitundu ebiri ebizibu ennyo kati nga gwe togenda mugamba abeere wane n'agambe bannayuganda musoke mufune petition mulyoke mujje tutegeere nti mukola ki abanga akudaala kiba abasajja badde bakambwe tinaffe twagala tukole ki tulabeko parliament nga mugundi za meetings zigenda okukola ki ng'enguzi efuuse topic kitegeera baleme tuleetera topics zitakola ki nga beebuzaabuza bateekako topic ezitakola ki ezitanya nnyo makulu enguzi bagibikkirira enguzi bwegenda mu maaso evudde kati kubanga tufuuse okuba ntubikkirira enguzi evudde ku level ya parliament neeno wansi yennyini mu bifo bye tukola ki bye tubeeramu ku levels zogenda ofuna services enguzi bwengenda mu ddwaliro mu government ofuna treatment enguzi bafuka kyafuka nti kuvira ddala ku mutwe waggulu bagidifendinga tekkizibwa kuteesebwako bw'obadde oyogera ontutte speed zigendedde mu order mwe twandikete but it's okay wakati ng'Okwekalakasa kugenda mu maaso wabaddewo olutuula lwa parliament lwabadde tugenda mu maaso first of all tolowoozaamuko nti byonna ebyabadde biteesebwa eddakiika eyo byabadde out of pressure. That's my view. That's point one. Point number two, nalabye omukulu amanyidwa nga Honorable Ariyo New York. Mukulu by the way ava mu constituency ya Aringa South. Ye yasinze obw'omukambwe ennyo ababadde bagoberera ensonga MP gwe mwade mulaba nga mukambwe ng'ayinza n'okukuba omuntu oluyi. Yabuuza nti speaker, why are you running away from the debate? Yamugaye speaker, wakyodduka. Why are you running? Why are you guys running? Because bonna abasipiika babiri. Aka mudduka ki? Naye ng'olowooza okuteesa kw'omukulu Ariyoni kusobola ovaamu ebibala ne tulaba ng'ebyaddala corruption debate eteereddwa mu August House ne tujja nti kati tuzze teesa kino.
kusobola ng'ojjako nti kino kya pressure ne speaker yennyini yakiwulidde omanyi wabeera ngamba deputy speaker yabaddewo naye yennyini gye yabadde bwekiba nga ffe twasobodde okukikola ki abatabeera mu palamenti twasobodde okukikola kale ate ye speaker kale kitegeeza nti ekyo kye tugamba out of pressure yajjayo emitima abantu babadde basirikidde mu mitima gyabwe ba MPs tikituufu bulijjo bakiraba n'emikono gino kugipapula ekyokujjako mu bacommissioners bakiraba nti palamenti egezaako kivuvubavuba tetukkiriza kunoonya mikono gyo ekivuvubavuba naye nga kyetaagisa naye nga bulijjo basirise tebasobola kujja kambuwala ne out of pressure bakambuwadde kati bw'oba mugezi n'osooka n'odebbayo n'omanya nti ekituufu kino ekintu tukizibiikiriza naye kijja kwabika tukibikkirira naye kijja kwabika nti mu mitima gy'aba MPs bakiraba nti ekikola newankubadde mulimu ba MPs abeefula nti ffe tetujja bikola ki kubanga lo MP asituse n'agamba nti mwe abantu abeekalakaasa olw'enguzi temutawaana tuteeka ku pressure mu just namwe mugendeyo mu contestinge mujje anti yabagambye mukyuse bye mwakalaki honorable Muhammad yagambye abavubuka mwenna abali eyo essaawa zino ffe tuli wano ne wemuwulira nga bye tuteesa temubyagala mumanye nti nno nammwe mulina amaanyi buli emupigo gw'olaba nga akunyiiza mwesimbeko ekirungi muli bayivu ate muli ba myaka mito mwesimbeko naye kati nakyogeramu naye nga bannayuganda bakimanyi bulungi nti kati enjogera tokyalina kyogenda balimbamu ekyo nti bakimanyi nti ababaka bonna abali mu palamenti si bonna nti babi si bonna nti basobola kuteesa naye mu palamenti ti n'ebiteeso tebikyasobola kugguka n'ebiteeso tebikyasobola kukola ki kugguka nti omuntu newajja n'ateekawo ekiteeso kitya bakikola ki bakikomyawo kiteesa nekikola ki nti abannayuganda kyekibalwanya yes palamenti gyeri waliyo n'ababaka abalungi naye yafa ebiteeso byo tebikyasobola kukola kati bwe bagamba osimanya abannayuganda ye gwe bagambye nti bannayuganda bonna bagenda kujja bakola eki tebasobola kujja kukola ki kuggweeraawo naye ate tekigenda bagaana kulaga butali bumativu nga mukoze ki tetugenda kukoma kwegomba bwegombi nsi nga zi Kenya naye ng'ate engeri ez'exercisingamu ensi yabwe terera ffe tetugyagala kigera nga MP eyasomako ng'oli okw'omupya abasinga okuba abagezi ng'osobola okuvayo n'okola statement ng'eyo nti ate mutawaana kwekalakaasa simanyi biki namwe mugende mu contestinge mukole ki mujje wano kikiba kya kito kyabannayuganda golinga baga nti nga temulina ddembe bwe banga palamenti mugiraba nti nkyamu kuvaayo kwemulugunya ku palamenti nkola gyekola mu mirimu gyayo nti then kyemulina okukola mulina kubeera ba MPs mulyoke mujje mutereeza ebikola ki ebiganyi ekyo kiba kyaki naye nti out of pressure ekyo twakirabyeko nti ababaka abamu bo baavuddeyo bulijjo abatya okuvaayo okukola ki okwogera then n'okuba nti tebaweebwa bulijjo chance tewali chance ekola ki eyogera ate palamenti yaffe ebiseera ebisinga ekolera ku pressure nga waliwo abannayuganda kibadimani nga ojja balaba nga batudde baweddeyo because bamanya this is a public concern buli omu akulaba awo abasinga ajja nakujja yogera nga nekyayogera olumu tayandikyogere naye akimanya amawulire gali awo akimanya amawulire wegali abannayuganda batutunulidde kati wano olina okujja nnyimusa eddoboozi bandabe nti omusajja ye mu n'abakolido nabalabyeko kitegeera waliwo ate abo abakodde babeera bangi agamba katubalinde kati wano mukolido waneeno munnamawulire amusika busisija wane nga tobalaba palamenti yaffe ekolera ku pressure so ffe tetugenda malamu tetusobola kugamba nti bannayuganda oba tubalimu amaanyi tebalina kukola ki kuyimusa ddoboozi lyabwe newankubadde batono batya naye ekyo kye batandiseeko kijja kgenda kizuukusa buli munnayuganda ebibaleebera byakivuddemu babiraga omulala nti bwe musituka ne mubaako kyemukola ki kyemukola kijja vaamuuko ki ebibaluma mujjawulira nga abantu babikola ki kubanga lisijja abantu baddeko basanyufu ng'olaba MP ajjayo obulumi nga si byakkudaala bukudaazi nga ajjayo obulumi n'agamba nedda MP yateeseza katona akaabe MP yateeseza nga MP agenda kati kaaba MP n'ababuuza mulaba nti kati mu ggwanga tutuuse nga okuyita ow'ekitiibwa kati omuntu aba akujereka bujereza
Kitegeera nti bulijjo babiraba kituufu naye nga beefudde izo mboozi za social media bajja mmala babikole ki paka balabye nti all this time badde bakola kyawa nga babiraba kituufu nga babiraba nti akati mu okuyita ow'ekitiibwa baba bakola ki naye nga basirise bakiraba ensi ekitwala nti enguzi parliament egamba enguzi ate ekintu ky'enguzi ekyo kibikudde nnyo abanayuganda babikudde nnyo amaaso ku bintu za commissioners zino bayinza okuba badde bakimanyi nti parliament enguzi gyeri naye parliament engeri gyedefendinze mu commissioners mu kugaana okuteeka ekiteeso ekyo ku order paper era zibanayuganda nti nedda diiru ziri mu parliament awo zikutuka muganda wange olaba abasajja badefendinga kino ekintu bwe bati ate nga olaga ezo sente ntono nnyo kati omanya waliwo ekinene ekiri awo ekikola ki kubanga olaba miliyoni 4 miliyoni 5 abasajja bafeera ne bagamba tesobola ateeka ekiteeso ku order paper kati sho tugitandike tubadde tetunnagitandika njagala kati tutandikire mu order y'ebintu bino we byatandikira twatandika ne interreligious council abatwala enzikiriza mu ggwanga abakulu mu nzikiriza ab'enjawulo ng'abavubuka bano beetegeka okujja mu parliament oba march to parliament ab'enzikiriza baavaayo ne bedisitezi nga ne bagamba ffe tetubiriimu era ne bakivumirira nokivumirira nga tekinnaba kubaawo why ab'enzikiriza balina obuzibu bumu bo tebabiriimu ani yabibateekamu yo baani yavaayo n'agamba bannange ab'enzikiriza zonna mujje tugenda kwekalakasa naye ab'enzikiriza mujje mutukulembere kigera ye nga kino tekinnabaawo kiki kye baali babaddemu kino ffe ab'enzikiriza kino twakiteekamu omutwe naye kino kyo nedda tetugenda kibeeramu abaana bwe batandika nagamba nti nga 23 tugenda kukola ki tebasaba mu wanzikiza yenna tebasabayo political party leader yenna oba kibiina kya byabufuzi nti mujje mutwegatteko bo nga abanayo abasala negamba nga 23 tugenda laga obutali buki bumativu okitegeera byo gavumenti nayo nevaayo nebaddiza okuddamu kwaki kwayo nga bwe yalaba okitegeera kati so simanyi lwaki abenzikiza baagala okwewa omugaso ese bakuŋŋaana n'okuŋŋaana ne bagaba nedda kigenda kuba baagala buli kaseera oba gavumenti bagala kaseera balage gavumenti tuli wamu nammwe kino just kyali kyetagisa nti munnayuganda abayogera nti ngenda kwekalakasa kiba kyetagisa gavumenti yerina yo neevaayo nemuwa okuddamu kwayo gwe wenzikiriza oli atagambyeko nti awe mutajja tugenda lumbe kyaki tuzikumeko omuliro oli atagambyeko nti banaye faaza gundi oli atagambyeko nti owenzikiza walidde enguzi kubanga sitamomuli statement yonna wenyigiramu wanzikiriza yenna kigera nti gwebeera mu kyakiyo abenzikiza tukimanyi tebali abuzi gwebeera mu ddiini yo mu kyakiyo linda abakkiriza bajje obasumbe oli waddembe n'okubasanga eno bagamba bannange ku kiri mu ggwanga kino nakino ku kyenguzi kino nakino nze ndowooza kino nakino naye toweefula nti ate oli wa mugaso nnyo bakugambye jangu otwetabeko okole ne press conference otubuulire nga gwe wotabiriimu okitegeera nti eyo strategy yaku discouraginga bannayuganda teryakusabye kitegeeza kyemwogedde waliwo yabasindise abatuuze awo kati gwe owenzikiza woovaayo noyogera abanaddiini b'okulembera abakkiriza b'okulembera oba discouraging obalage nti bannange ffe tetukola ki kubanga omuntu wenzikiza obaako ennamba y'abantu b'okola ki ennene gy'okulembera kubanga nti be basinga okukulembera abantu abangi kati wewe namba zoyina osazewo ozidiscouraging naye nga weefudde gwe weeyogerako okitegeera because you're representing a big number of people kusooka otubulire nti banaye nze mubayogedde nti bagenda kujja kwekalakasa nalabyemuko kwaya liida weewange ffe tetukiriimu okitegeera simusangayo naye abavuddeyo bannayuganda gwe weewadde omugaso nnyo nti nze sibiriimu kitegeeza buli gwe woyogera ekyo wabadde nga ategeeza nti buli section ya buli muntu department gyalimu naye aveyo atugambye nti sikola ki gwe wenzikiriza obuddeyo nagaa nze sikola ki sibiriimu ndowooza n'abasawo baveyo bagambe naffe tetukola ki buli institution abalire baba bawogedde tebogedde ku institution yonna
oli waddembe okugenda okulaga obutali bumativu goba owenzikiza olaba nga tewali nguzi oli waddembe osirikira gyo n'ogamba nze ndikondedde mu Uganda temuli nguzi sina gye ndaga kubanga tetulaba nga waneeno kwegugunga kwali kubaddeko bakulaga obutali bumativu nga tulabawo abamaganduula abaki nga bakulembeddemu n'emisala bagamba tugenda kukola ki tekiriiwo era ne bannayuganda babavaako tebabadimandingangako kigera naye bo baagala okweteeka mu Kkomera webatabayise baagala okwewa omugaso gwe batabawadde okitegeera then I'm going away from there omukulembeze w'eggwanga amatch to parliament egenda okuba nga etuuka nga wakwogera nga wabulayo ennaku nga 3 match to parliament ekole ki etuuke but he seemed so bitter na kino yalabikanga mukambwe nnyo era we yakolera comparison ku byali e Kenya nalaga nti ebyo ebyali eyo wala tebisobola era temulisobola temugenda kusobola temujja kusobola there you go musipeji w'omukulembeze akyale nga sinatuuka ku Kenya alina kintu yayogera kyanyumira we yagamba nti mwabeekalakasa mugenda kulinnya ebintu by'abantu abatembeeyi bateeka ebintu byabwe abo mugenda birinnyamu ne ŋŋamba kitegeeza pulezidenti w'eggwanga lino akimanyi nti waliyo abatembeeya mweyo Steven yakola nga alaga kiri official omuntu okukola ki era nange mbamanyi nti abatembeeyi bwe banga pulezidenti abamanyi bulungi official nti gye bali oshegera kesi samanyi egajjawa nejja nebayiribya kati noli kuba mu kibuga wali Kampala olaba ene bali wa Kampala every time nsanga motoka za kesi nga zitaddeko abayaaya abo nga zibatwala kati neweebuuza nti bwe kiba nga president protecting abatembeeya abateeka ebintu ku kkubo abalwanira gabanaye temulinnya mu bintu by'abantu mwandiyekalakaza naye mujja kono n'ebintu byabwe lwaki kesisi ebyonoona lwaki kesisi ebikwata n'ebibowa n'ebitwala n'ebalaga nti tebalina na kubeerawo naye ate nga president akulaga nti abamanyi weebali era ebintu byabwe tebyetaaga kulinnyibwamu beetaaga protecting bakolere mu ddembe yeri eggwanga mwe tuli kaddeeni kiri ekya president yagambye ekyekenya awo sigenda muwakanya waliwo ebintu ebimu bitasoboka lwaka twagano kikkiriza ffe twagala kwayita ba generation Z naye tetunnaba kubeera ffe tuyinza okuba tuli ba generation X nga tetumanyiddwa nga Z yatuuka eri nga tukyaliwo tulimu X eba etegeeza ekintu ekimanyiddwa tetunnaba kuzuulibwa generation ki gye tukola ki gye tulimu nti bali boyi endaba yaabwe ey'ebintu ndala nnyo tebalina byabufuzi mu ndowooza zaabwe baba basazeewo ku bibaluma ffe tukyalina ebyobufuzi oli newankubadde alaba nti enguzi nnyingi nnyo naye olw'okuba nti akyawagira gavumenti eri mu buyinza tasobola kugenda ku luguudo kwetabamu ebyo banandaba bati era agamba babakwate naye nga munda si kyeki naye nga munda akiraba nti ekituufu y'enguzi aweeri nga ne demand z'abaana bo ze bateekawo naye ennyini azaagala agamba palamenti eyo abantu basusse obungi ba MPs bangi basajja batubba sente nnyingi ze bafuna ba MPs abangi okay twandikiza nti kale bangi naye ne sente bagambe nti olwokuba kati ba MPs basusse abangi sente tuzisaleko tegera naye kati sente nnyingi nnyo bangi deni ne parliament gulinga ogwafuka mulimu kati sente olwokuba ziriyo nnyingi buli omu atoba kuyingira buli omu era waliyo n'omuvubuka eyawandise n'agamba nti gweyingira parliament ya Uganda otegere nti waliyo ne visa ekuyingiza eggulu okitegeera nti sente eziriyo ndala ziyinza n'okugulya visa ekuyingiza eggulu kuba n'okufaako bakutegekera sebo ng'okyaliwa n'ogamba nti oyo waanaafa then famire ye balina ogikola ki abafumbi b'emmere abaki bonna olumu neebuuza neŋŋamba nti bakuwa security ne bakusasulira amafuta ne basasula omukazi wo gw'olina ewaka buli kimu famire kani bagamba zino sente z'ennyingi ze bakuwa zo zaaki like what are you doing literally otegera kubanga bakusasula zino sente nnyingi naye ate ne bewandizikozeseza nayo babikkolera balongoosa buli wamu buli kimu kati zo ne bakuwa ne bagamba zo genda olyeko naye ate nazo nnyingi n'alawensi ne bamukuwa n'emmotoka ey'ebbeeyi eyo n'amafuta genyaga bbeeyi ne bagakuteekamu nti wandigambye nti tugenda bawa emmotoka ez'ebbeeyi naye tetugenda basasulya amafuta awo MP yandivuze eya layisi omusolo abajja gguulira ogw'amafuta ago sesibira kunywa amafuta ga miliyoni 2 kuva wange kugenda kuva solo tikujja kangule akayo ke naateekamu 25 n'enkola ki naye kati n'emmotoka za bbeeyi n'amafuta bagasasulira
kati awo buli omu ajja kuyaya n'afuna emmotoka eyaki ey'amaanyi kigera naye bw'obasanga ewaabwe eyo ng'avuga bintu ebyadembe si bya amusanga avuga emmotoka ye eya bulijjo ali mu Subaru ye gamba n'abaava mu parliament ogenda obakebereko obulamu bwabwe nga takyavuga V8 nga muntu waabwe akuba jjambu kigera naye kati zine saawa motoka omuwaya bbeyi gwagimugulira amafuta gwagamuweera famire buli kimu ekimulabira naye okuziika n'omubalira kati sente z'omuwazaaki. Why are you paying them? Kati baatuuka ne ku level nga bagaleeta kiteeso nti nga si kya speaker yekka nti ye akyasasulwa waba awummudde ne MP baagala bamusi kitegeera naye bannange kati kujja simagini saaka eyo yokka sente zigigendamu kyokka nga buli ttaamu tuba n'ababaka 529 ate nga gwe kyobomanya buli kisanja bagenda kweyongerako kubanga nze newaffe gyembeera bali mu teesa bawulemu nakugamba luli tugenda mu 6 we are going to have 600 MPs gye bujjaawo kozi bali mu kuteekateeka kukola constituencies mpya ezisukka 6 nti yo gavumenti bwekeera neraba constituency eno ng'ebaddemu omubaka wa NRM ne bagimutwalako nga weeyawuzaamu ng'emukolera ewalala bwe bamugobawo nga neweeyawuzaamu okitegeera ne it is very simple nti kwawuzaamu bwawuza naye sente ezigenda awo buli mubaka gw'oyongeramu expense nti osanga omubaka mu ssaawa za campaign n'ateekamu sente ezisukka biliyoni nomugamba ne mu parliament gy'olaba ogenda kufunayo mmeka osasulwa 3 okitegeera 3 omwezi kitegeeza myezi 10 buba bukadde 3 that means a billion mbanzi nzibu ya kufuna even in a space of 3 years era oba okyatobojjino kitegeeza nti oyo aba alina funa aba kimanyi mu parliament ng'ojjako kuno omusala na bino ebiki waliwo ddiiro endala ezikutuka alina okutulayo ddiiro nga bbiri gattawa oli n'alwana afune n'agamba nze njagala beera commissioner naye n'agamba oba commissioner bwe neno oba mumpadde mpereza abantu ye n'obumugamba tubale twagala obuveeko nagamba nze mbuveeko ndagewa mbuveeko ndagewa sina gyendaga saagala kuva ku mulamwa naye kanguveeko katono ku ekyo kyoyogedde ekyo bwa commissioner naki nina olupapula lwe nalabyeko lwadde lw'akakiiko kamu mu parliament awo nga kamaze emyezi egiwerera ddala tekatuula naye nga basasulwa allowance y'akakiiko ako for some good months it is on paper omaze kwogera ekyo nti bamaze emyezi egiwera 6-7 nti tebatuula wabula sente zibaweebwa ez'akakiiko ez'okutuula kubanga allowance aba wakutuula kati nno baba wa allowance oyo naye nga bamaze emyezi 7 tebatuula nti ne mu parliament n'obukiiko omu tebulina amakulu kitegeera obukiiko buli mu parliament buli MP ndowooza alimu babula katono ba MP bonna babeere abali mu parliament nga balina obukiiko bwe bakolaki ng'ojjeko kubeera MP nga buli omu alina akakiiko kakolaki kaaliko katuulako parliament yafuuka yaku tukutula eddiiru waneeno nsuulako waneeno nsuulako waneeno kitegeera bye binyiiziza Bannayuganda kitegeera naye nga tebaagala tukole kitubyogereko kale away from that still nga tukyali ku nsonga ensonga eno nnene nnyo nalabyeko ebbanga lyonna abaana bano babadde beeteekateeka era #march to parliament ebadde evuga nnyo ku mukutu gwa Twitter tukyaguyita Twitter wadde gwafuuka X ebadde ekyavuga ku Twitter okwo ebbanga lyonna era abaana badde beekungira okwo okusingira ddala and that was a beautiful gesture mu ange eyo n'abakikiririzaamu bonna Bannayuganda. Twabadde tuli awo ng'ebula ennaku 2 ekibiina ki National Unity Platform ne kivaayo ne kyendoosinga egundi eno ne kigamba omukulu yennyini Bobi Wine n'agamba tukkiririza mu march to parliament n'omukulu Joel Ssenyonyi era naye namulabye nga agamba nzikiririza singa ali ku flow ntegeeza wali before it happened naye nga agamba nzikiririza mu march to parliament ne bannabyabufuzi abalala. Thank you. Question is nabalabye nga bakkiriza but sirina n'omu ate gwe nalabyeko ng'ateginze front but bagambye we are 100% for this cause. There you go. Actually nze ndowooza n'endorsement yawe yabadde teyeetaagisa nze saagala gambe bannabyabufuzi bonna abakyendoosinze oba abavuddeyo tekina buzibu okukyendosinga nokiraga nti mukikola ki naye
olwokuba nti eno kozi bannayuganda bo basaba bagyereetere tekyetaagisamu munnabyabufuzi kujja gikulembera era kyabadde kirungi obutajja bo ne batajjera ddala n'endorsement emu yadde teyakolaki lwaki nti gavumenti bw'abantu batandika okwekalakasa ebiseera ebimu nga mulimu bannabyabufuzi abo banga bakyendosinze gavumenti yeekwasa ebintu ebimu negamba ababaka abamu bannakigwanyizi bakunze abannayuganda okuleeta obuvuyo okitegeera abamu nebakwata nebakuba nebayisa mu ngeri yonna ku nsonga za byabufuzi negamba gwe ogundi yabasindise public order management whatever nekwata abaana ngabagamba mukolera gundi ye yabasindise okitegeera tikyadde kyetagamu wadde endorsement nti abannayuganda bo bakifiiringe bokka nti ebintu ebimu tetwetaga bannabyabufuzi balinda ffe nnyini twetaga byetunulyangawo ebiri tusalewo tugende tusituke nti ffe tukala ntweta generation z gwe mu generation z walabayo Raila Odinga okitegeera nti ebintu ebimu ebyo byetaga ffe nnyini then n'ekirala nti bwe bibanga gavumenti ebakutte oba nebasiba nebatwala eyo omunnayuganda wanaatuka demandinga abantu abo aleme lukongolo lujja ku bantu bakwata abantu abo gavumenti yakwata abantu abo poliisi biki aluzze ku side y'opposition okitegeera agambe Kyagulanyi wasibye abaana bano mu kwekalakasa kw'enguzi naye oli eyo woosirise okitegeera agambe Asemujju Nganda wakunga abaana ne bagenda ne beekalakasa naye mwe muli emukolaki musirise nti kibeere nti omuntu omunnayuganda ajja kukeera asalewo nti banenze bino bye binnuma agende yeekalakasa gavumenti emukwate ng'omunnayuganda emuvunaane omuntu wanaatuka n'aba nti abantu abo basibiddwa ebbanga beetaaga badimandinge gavumenti nti gavumenti wakwata omuntu bwati ne bwati okitegeera hold them accountable babere nti obuvunaanyizibwa bubeere ku muntu aba akoze ekintu ekitegeera kubanga ebiseera ebisinga opposition weevaayo neeteeka mu kintu neega kintu kitaddemu fe abakikulembeddemu fe abakitandise bwe bakwata abantu abo olukungola abantu balujja ku gavumenti okukwata abantu abatali lumu ne bateeka ku opposition opposition mwasibye abantu opposition muzannya ebyobufuzi n'abaana b'abantu opposition mukola kineeno okitegeera ne beerabira ani yaba yakutte abaana abo n'abasiba ne babeera ng'emisango gyabwe tegigguka ne babeera mu kkomera okumala emyaka egisukka ebiri ng'omuntu akyali mu kkomera so kirungi opposition ebyanga nga teyeetaga na kukyendoosinga koze ebeere ya munnayuganda nti bw'oba ovunaana gwa ayagala osalawo ovunaana munnayuganda munno omugambi wakoze kya kisiro ogenda okwekalakasa olw'enguzi omugambi wakoze kya kisiro okuvaayo okwekalakasa okw'emirembe bw'osalawo ogambe nti andi ku saidi ya munnayuganda era obanje gavumenti ogambe naye gavumenti amaloboozi g'abantu kitegeera so singa zino essaawa Kyagulanyi yavuddeyo oba omuntu yena opposition neyeetaba mu kwekalakasa okwo wandirabye abantu bangi zino essaawa bloggers be NRM ministers be NRM singa bali awo boogera Kyagulanyi wasibiza abaana b'abantu gwe bakuvuze buvuze ne bakuzeewuwo okitegeera Kyagulanyi wakoze kineeno na kineeno oyagala tabangula ggwanga okitegeera ku lw'ebintu ebikola ki ebyenjawulo nti olumu opposition olaba baginenyena ku bintu bye batekoze oli n'agamba abannayuganda badimandinga kabaka naye mulimu bannabyabufuzi abaagala bakozesa ku nsonga zaabwe ezaki okitegeera nti opposition omuntu ayagala nnyo giweteramu buli wekituuka ku nsonga gyayagala buli ayagala weteramu opposition ekolaba nsonga ekimwotezaamu si lwakuba nti naye eno saidi atyayo okwogerayo n'awetera mu bano kati gwe minisita vaayo oyogere owetere mu bannayuganda abaakulonda gwe vaayo banenye nti mwagala leeta buvuyo mu ggwanga naye ng'oli ku bannayuganda b'okola ki oleme kwebuzaabuliza ng'otya kugamba baneeno ekiso ky'embuzi owefuza ekiso kya mbuzi otyo tunulira baneeno kati gwe n'oweteramu opposition okitegeera nti opposition ekyo kyonze nadde saagala wadde endorsement nadenzi nti tebeetagadde kyetabamu tekyagadde kyendoosinga abannayuganda bakimanye omanya nti buli kinaatulumanga tetugenda vaayo nga tugambe nti abana Kyagulanyi aliwo asirise bannange simanyi Besigye asirise Ssemujju Nganda nga asirise Eriyasulukwago nga takolaki nga tanyiga kubanga gavumenti ebyo ebifuna nga byekwaso ng'ovuddeko ne wano ne ku international level weetuuka okweyogerako ekugamba baneeno baagala tabangula ggwanga naye wekinajja mu siini nga tolina wolabira munnabyabufuzi yenna kirimu kati gwe okwate bannayuganda bw'oba onnyonnyolerako atalina yabasindise nga tolina likodi yonna gy'olaga nti waliyo eyaba endoosinze okugenda okukola ki okwekalakaasa nga tolina likodi yonna gy'ogamba nti ono ye yakitandika
wabulanga Abannayuganda bo basanu bagamba enguzi gye tulaba esusse so kino kyali kyetagamu opposition awo wennyini wadda netegereza nnyo buli kigenda mu maaso. First of all, what was the magic behind this? How it all started up without a political leader? Tewali ukozi mbadde sirabangako move bweti ezze nga tekuliko munnabyafuzi ebintu byonna byenzize ntunuulira wano bibaako munnabyafuzi yakola ki eyatandika. But this time around I think it's the first of its kind. Simanyi osobola okunzijukizaako nti waaliwokko move bweti but move eno gye nsoose okulaba ng'efaanana bweti era ekirala wewaba waakubaawo move ndala yenna ayagala okubaako kwemulugunyako akoze atya okugoba munnabyabufuzi amugambe tojja mu byaffe tobyeyongereza nako. eno move inspired by Generation Z ye Kenya. After Generation Z okulaga engeri gye bakwatamu ebintu nga beesambye bannabyabufuzi ne basalawo parliament nga parliament kati Abannayuganda baddawo ne bagamba naye Abannakenya ebizibu byabwe nga tolwabwe ate byo bitono nnyo ku byaffe ebyo bitono nnyo naye ate bo bakulaze nga tebadimandize munnabyabufuzi yenna kujja bayambako bo nga bakutte parliament ne bagikwatiramu nga tebasosodde nti opposition oba government naga mwenna muli accountable ku kino kati Abannayuganda naye naffe twetaaga tutandikeyo kozi eyaffe tulaba Abannayuganda bakola ki kati yeyo kozi tekibaawo lwa nsonga nti nga twagala okwekwasa bannabyabufuzi tebakoze eki tebatuyambye naye twamaze kiraba Kenya nti kisoboka nga munnabyabufuzi takitaddeemu na mukono ate Kenya yatwaze nti bannabyabufuzi bonna ebiseera ebisinga babeera ki accountable automatically from the president. Kaya ate ffe wane nga tulina ekyokulabirako nga ffe ebyokulabirako tulina bingi nti wedde gavumenti eri enguzi naye ate sayini y'enguzi bwe yasinze okulabikirayo nga mulimu opposition naye nga naye akoze ekyalidde kigera kati ng'ogyeko oteeka mpuga ano mu maaso nti yalidde mpuga kabone akolanga nti waliyo abalala abakola ne mu opposition abalya already ono abadde leader of opposition yakulembera opposition gongamba otya nti omukulembeze afuna gongamba eno wansi tebakola ki Bannayuganda bamanya nti parliament yonna eri accountable bonna bafu kigera newankubadde mulimu abalamu naye kati bonna batwalire wamu omanye nti nedda tuteekewo okwemulugunya wabeerewo ekikolebwa kigera kyavudde ku inspiration y'abali newankubadde nti just ffe wano tebisobola kukwatagana nti ng'oggyeko ffe okuba tulina twakikopye Kenya ffe abaakopye naye ate amagye gawano tegakopye g'e Kenya eyo enjawulo weeri kigera amagye gawano tegakopye gawa g'e Kenya then the president wano tojjalowooza nti ajja kukopa weeri mbwagera keera agobewa ministers bonna agambe cabinet agiyiwe agambe mu parliament yetonde feffeka fe abakopya Abannakenya naye amagye tegakopye magye geeri poliisi yakopye poliisi yeeri kyegeera kati so kuba nze nalabye lyabadde nga ddwaniro okusinziira ku kyabaddewo kozi baleese n'antiterrorism unit nti wane waffe tugamba okwekalakaasa nti okwekalakaasa weekuli amagye ge gasooka okwekalakaasa gaba mangi ng'ogamba ge gagenda okwekalakaasa gakeera mu kibuga nga mayitirivu okusinga ku Bannayuganda ng'oyinza ogamba nti nga balinga abaleese munnamagye n'omunnayuganda n'omunnayuganda nti naye omujja nga mwekalaka ngayo muzze abangi basobola ogamba buli omu tugenda muwa omunnamagye we era ne muggwawo nti up to now ne wootambulira gakyalimu si wano wokka eyo yonna ebbali balina obwedde akantu ke bakola nga bwe mujja nga muli oba mukaaga nga mwekutte nga mwekutte bweti muwandise egundi kati obwedde abasirikale kye bakola balina ago ga giraasi gaabwe kati bagenda okujja muli mukaaga bajja nga 10 oba 3 kati bajja ne babakolako kasaabu kati obwedde empi bwe ziba zivugaawo nga teri alaba obwedde bagikola bashieldinga naye nga waliyo safari nga teri eno omwala kati so kyekyo nti twafunye inspiration okuva e Kenya kyade kirungi naye munanga amanye gaffe go tegaali inspired ku magye g'e Kenya n'amagye g'e Kenya nga go gatunuulira abantu anti kyekyo nti go gatunuulira abantu ne gabaleka naye agawano ebyo tegabiraba ffe twakiraba nti abavubuka b'e Kenya beekozeemu omulimu naffe twetaaga twekolemu omulimu amagye g'e Kenya gakuuma eddembe go gakuuma eddembe bambi
era gakola omulimu gwali mulungi ogwasikiriza abantu si bannayuganda kuba abantu ne basobola oba nti batuusa obwekalakaasa bwabwe mu mirembe ffe olwomu kye twerabira ti yes twagala obikopa ebyo kyekiri president Museveni kyagamba nti ebimu tebisoboka wano kitegeera nti ekyali Kenya jesi tuyinza okuba abavubuka tulina abalina omutima ng'ogw'abaana b'e Kenya nga bagulina basobola okukola ki kubanga abavuddeyo ne bakulaga nti ffe tujja kgenda bagulina naye g'amagye gano tegalina mutima gweri tobabuulira ebyo tebasobola kuddawo tebagala kukutunuulira butunuulizi kitegeera just gwe newoba ng'olese bali ab'e Kenya abadde ne babasoomooza ne babakola ki gwe just kutambula butambuzi ng'okutta ekipande bupande munga newoba otambula butambuzi nakyo nga tona gw'olumbye ekyo kimala okukubya embooko akubuuza okitwalawa nombuuza manira yange eze yagiguze ne maaka yange nepandikako ebigambo byange kyombuuziza nti anayagala okuddamu akola atya agobe ne munnabyabufuzi tasembera ekyo kyo gwe bannabyabufuzi bannabyabufuzi banatanga kati okimanya bannayuganda bannabyabufuzi tebeetaga kuddamu kukunga ku bannayuganda ku kintu kyonna bo ogwe babasindika muki mu palamenti bateese oli aleeta ekisobodde oyitawo kiyitewo ekigana kikole ki kigaane ebiruma bannayuganda bibalumenga bo omunabyabufuzi aleme kuva eri kubagamba nti mujje mukole kino nakiri lwansonga bwana abagamba mulimu bannayuganda abamu abagenda okwebuza amagezi agambe nti oyo tayagala era gavumenti ate anaabagamba ki kitegeera oyo from day one gavumenti ajogerera kibi kati abannayuganda bo bennyini beekolemu bo bennyini omulimu bibalume bokka ng'abakimanyi bulungi teri munnabyabufuzi agenda vayo tugamba kwerwanako kale